naye ayagala ne mulagako nti nsobola so nze ndowooza nti omuntu tukkirizayo kintu kimu tukkiriziganye nti kyaliwo abenga kyaliwo owaddala ate kyaliwo talina bbaawo mu bulungi oba mu bubi alina bbeerawo mu kwetegeera nani machas kyaliwo alina kuba kyaliwo either sides I am your friend but don't take it for granted toyina kunjoga sema kuba oli kyali wange nojja nojja ebisumuluzo yange nogenda novuga emmotoka yange nogitwala butwazi oyo afi ndi mukwano gwe nojja ejjogo terina kubeera mu friendship kyekingame tukwetegeera omanya ebinyiizaani ekitufuula ab'emikwano gy'abantu abamu nze nsobola obbeerawo neŋŋamba nti enkofiira ya Diane gireke I will not explain lwaki ogireka ninja kugamba mu byonna enkofiira eyo gireke because nze mukola ki mumanyi kakati nakkiriza inzikiririze mu byakkiririza mu kasita tebinzita and you can peacefully live together kati ekyo kitulema nnyo nti oliwo abakyali waliwo kiri baffe nga balugezigezi ne tukkiriza nti ku bulungi bwe naye alina akati waliwo omuntu gwe baŋŋamba nti yenge emmotoka yo ogiyingira toli mu ngatto bwa tujagala togiyingira oba oyagala jjamu engatto tukkiriza nti ono kyali baffe n'akajanya naye ekyo kirekere no moving on kati bano ekibatawaanya bwe butarespectinga principles z'abannaabwe ate nga bamikwano kivula twatuuse wano bamutuheereze jo Alex Amuhangi. According to the council, my lawyers bawandikidde kooti ne bagisaba nti batukirize tubeemu n'okukkaanya nze ne Bebe Cool oba tiimu ye tutuule twogere tuwadde weeks 2 ekyo bwe kinaagaana then tukome wano babawa olukisa lw'okuba investigating accounts zange omusango kati yagutwala ku poliisi omusango guli ku poliisi agamba poliisi investigating accounts yaffe eya YouTube mukitegedde eya Comedy Store so yensonga lwaki ye tasobola kubeera kuba kati poliisi yeri okusaba kooti olukisa bagikirize investigating accounts zaffe kuba yo nga poliisi batalina lukisa lwa investigating accounts zaffe so kati ye bwe yawaaba omusango ku poliisi kati poliisi yeri okusaba olukisa wano simanyi mukitegedde twali mu kooti ne bagamba nti no Alex Muhangi baseze Uganda kijja kitaate twetusuubira okubanga Bebe Cool baseze Alex kati ey'ensonga ejja bwetyo nti Bebe Cool yaloopa ku poliisi ayagala gufuuke a criminal offense omusango gufuuke criminal so kati state akulira omusango ogwo aguliko ye yawandikidde kooti yalese omusango asaba kooti emuwe court order okukola ki okujja ku investigating accounts zaffe ndoza kiri clear abantu bano ng'obapangisiza okuyimba tobagamba nti ebintu byabwe ogenda biteeka ku YouTube so omusango guli kumu okubanga waliwo etteeka erya lye bayita Copyright Protection and Neighboring Act ng'etteeka eryo liprotectinga copyright omuntu yenna obuyiiya omuntu yenna oba olina ekintu ekyoyiiza noregisteringa copyright waiteeka eryo likola ki likuprotectinga against fraud oba okozesa kyoba oyiiza nga towadde lukusa now gwe musango Alex gwawere nemba nagwo kati olw'okuba Bebe Cool yayiiya ennyimba ze n'aziyimba ate Alex n'asaasanya ku mukutu gwo gwa YouTube naye nga ate ekirala kinjagala tangaze nti ennyimba zino Alex abadde alikodinga Bebe Cool bw'abadde ng'ajja ku Comedy Store Nights na Bebe Cool bw'ajja n'aperforminga Alex n'amulikodinga ennyimba ezo likodi gy'abakoze gy'ateeka ku YouTube okupromotinga show ye eya Comedy Show so nze ogutali musango kuba Bebe Cool agenda okujja okuperforminga ku Comedy Night abasasuddwa musango ki wano Omuhangi gw'alina sifa abasala emisango neffe tuwawaabira ekyatuwobesa kyetwawaaba ya infringing ku neighboring right y'omuyimbi yakwata content w'omuyimbi awatali kusaba kwe nalukisa n'abikozesa ku platform ye ffenna gye tumanyi nti esasula kasente oba bwali busungu nti ono yali balance tebamumwadde
bw'otunuulira ebigenda mu kooti essaawa za leero ebintu ebivunaanwa byatandikibwa kuva 2017 paka 2024 sisuubira nti kuva 2017 paka kati Alex abadde nga tasasula Bebe Cool tekiri kusasula tekiri ku sente wabula this is not about Bebe Cool alone. It's a collective cause for all creatives kuba okusinziira ku ngeri gye twawaabamu we are not claiming copyright but we are claiming a neighboring right, so why not drawing between a copyright and a neighboring right. Kati tuyambeko twawulire copyright neighboring right byebikyawo. Neighboring right ye mukwano gwa copyright oba that is the right that is annexed near a copyright. Nti copyright ekwata nnyo ku muwandiisi oba ku muyiiya wabula omuntu yenna bw'avaayo na performing ekibeera kiyiyiziddwa afuuka performer era balina right in the performance of whatsoever performance he has made. Bukwakulizo ki bwe bateekawo nga muli ku comedy store? First of all tusooka nekibayita mutual understanding. Mutual understanding okukkiriziganyanga mu abantu. Do you need this money? Yes, I need it. Do you want to come and perform? Yes, I'm coming to perform. Or just just then to others netubakwe tusaininga nti mnange nsaininzeeko wano nkozeeko wano ekintu bwekiti nimulaba engeri ekitambulamu mpola. On the other hand ekintu kinene buli omu ayamba munne. Everyone is helping each other. Otherwise singa buli muntu asalawo okwerekerera abeerewo mu bulamu obwo nti nno nze ntandize bwenti nojjango lya nogamba nti kantandike kamberenze kanzeka. Now how is your thing going to move? Kyogamba agende TV zona ezikuba waakawe zigende zikole ki? Zisooke musasule. None kigenda kusettinga precedences nyingi. Naye ekyo kigenda kuddayo fe aba TV abategeka aba events omuyimbi ajja kujja olunaku zino tubadde tujja n'olina ogenda ku kivulu ky'omuyimbi na performing n'oteekayo awo tulaga naye nga tugendawo abayimbi kyenjagala basaba ekintu kimu professionalism nsabeebeere ku side zombi bamwe musingo obutagala beera professional wansi weggulu wano katuba tusabye kugenda bagala nnyo kagwirawo naye ate waabwe mubeere nga mutegeeragana naye ate okidda ku saidi yaabwe bayire abayimbi obugagga bwawe buli awo kubanga bangi bingi tubadde tukola nga tebiri mu layini naye weba tuli professional nsabeebeere wonna bino ebyokukkiriziganya obukadde obusatu n'otunula mu bantu n'osanga nga bagaana obukadde 10 n'otayimba birina okukoma naye nga batuufu. When it comes to corporate olina jja nga yagwa mugambe bugambi jangu oyiteko wano nyimbire ka birthday yena amanyi ezze kuyimba birthday ate nomala recording birthday ate n'ogiteekayo ekyamazima mama bino bbanga mwakyogeddeko naye bwe tuba tusazeewo okugenda direction eyo kakati tulina okusalira ddala si kusalako wamu awala tutakola ki tutagenda ebyo kale Kabiise Mbuga ayinayo legendary show ye